Kale nze Sonko Muhammad still following Sobbi's story nenge zako zibawera wano mpola mpola obulamu si bwa mulembe nnyo ndi mulwadde naguddemu essujja ery'amaanyi ne ulcers tezimpisa bulungi osanga twali badde tuli ku scene nga tulabye bigenda mu maaso. Omulambo gwa Sobbi gumaze okuba nga ate gwatuusiddwa ewattuba wano mu Kampala oluvannyuma lw'okuggyibwayo e Gomba gye yafunidde obulumbaganyi okuba nti obulamu bwe bwasigaddeeyo eyakubiddwa mu bitundu byeyo. Sobbi abadde nga yeeyogeranko kyere nga bw'ali omubbi nakinku naye nga ebiseera ebimu ng'ayogera n'agamba nti ebyobubbi kati yalokoka n'afuuka muzzukulu wa jjajja Museveni, ebyobubbi takyabirimu naye yeerangirirako okuba nti yabba okubba okw'enjawulo nga babba ssente ziwererako ddala n'okuba nti abantu bangi balugulamu obulamu ng'entabwe eva ku ye yennyini okuba nti waliwo abantu abaafa ab'enjawulo baakubanga bakozesa omubiri gwe n'obwongo bwe ng'asobola okukulumba mu kibuga Kampala oba kujja ssente mu bbanka n'okubwa buzibu nnyo eŋŋumi ne babeera nga te ssente beeyongera ziyo nazo. Bw'oba ofudde n'ofa tonda wabanga kubiseko akasubi n'osigala ng'okyali mulamu n'osigalawo. Bw'ebanga mmundu gy'abadde akozesezza okuba nti akuyisaamu n'ofa nga kisoboka. Level y'obubbi Sobbi gye yaliko nga bino byonna byavanga mu kamwa ke ye mwennyini. Musomesa Nkazibwe Bashir Mbazira yakolako ku stories za Sobbi. Waliwo yazituumanga Mafia State nga kyakola ku bukedde okwo. Sobbi mwe yanyumiriza n'agamba nti ye level y'obubbi gye yaliko n'obumalirivu yali asobola okulumba omuntu alina emmundu ye nga talina mmundu nakkuba n'akubbako emmundu. Emmundu eyo n'emuyambako atogenda maaso kubanga ate amaliriza missions endala. So tabadde muntu mwangu mu bintu by'obubbi. Naye omulambo gwe gumaze okuba nga gutuusibwa ewattuba. Sobbi tulabye abamu ku baana n'abafamire nga bakaaba bawanjaga era waliwo omu ku bawala ba Sobbi nga bamwogerako birungi byereere nti Sobbi abadde muntu w'abantu nnyo. Muwala we agambye daddi abadde muntu w'abantu nnyo ng'abantu bamwagala nnyo. Waliwo omwana omuto myaka ndowooza nga wati 13 ne 16 akaabye amaziga n'atuuka n'okuzirika n'agamba daddi ng'abadde ayagala abantu. Daddi abadde ayagala abantu bakaabye abafamire ya Sobbi ng'omulambo gutuusibwa ewaka. Bannaye oba taata oba maama asigala taata mu mbeera emu oba endala, whether mutemu oba mubbi oba mukwasi w'abaana. Yogera mention ekikolwa ekyasinze okubeera ekibi omuntu kyayinza okubeera ng'akola asigala taata. Era abaana bakaabye amaziga n'abafamire nga balaba omwagalwa waabwe agenze. Kitegeera bulungi nnyo. Naye wajja bawo question ejja kubeera nga yeebuuzibwa ennene. Ogambe nti kale mugakaabye taata asigala taata biri bwe biti. Ne taata naye abantu be yalumya nga tebayinanga baabwe. Kyekibuuzo kiringa ng'ekinene kiyinza okubeera nga kikeebuuzibwa nga kimanyi naawe okyebuuza. Sobbi ono ayogeddwako ebirungi bingi especially kuva mu bafamire ye. One muganda bw'amuwolereza ng'agamba nti Sobbi badde bayingira mu bintu by'ettaka naye nga singa oba omuwadde mission nti waliwo ettaka eribbibwa ye asooka n'agendayo ku kyalo n'amanya nti kati Gomba nga gye baamutidde n'asooka alaba ani mutuufu wadde gwamuwadde omulimu. So amala okukola survey n'amanya ani mutuufu afuba olaba nti ettaka aliza ku sayidi oyo omuntu omutuufu. I don't know whether baba wadde ministry ey'enjawulo nga ya Sobbi ye nga ekola ku bya ttaka because abadde mu mataka amangi agazze nga anunda ettaka ery'enjawulo okusinziira ku mukulu we. Agamba nti amawulire ga Sobbi ag'okufaako gamusanze mu kibuga Kampala ng'agamba yabadde akola bulungi ng'awuliriza n'alaba sayidi kyentuufu n'abeera ng'alwana ng'ekintu akizza eri sayidi entuufu mbeera efaanaganako ng'eyo. Twalabyeko muna NUP amyuka omwogezi w'ekibiina ki NUP People Power Joel Ssenyonyi wayiswa mufumbiro nga boogera ku Sobbi nga bagamba nti Sobbi ono abadde akozesebwa okuba nti mu safe houses badde zitwalibwamu abantu abadde bawambibwa nga drone mbu abadde nga asangibwangayo. Omukulu ono abadde ayamba mbu kuba abeekuba ebyokwerinda okulaba nga atulugunya abantu ababadde bakwatibwa nga ne batwalibwa mu bifo ebifaanaganako bwe biti. Sobbi mbu ayogeddwako nti abadde akozesebwa abantu abamu abanene mu gavumenti n'abali mu bitongole by'ebyokwerinda okulaba nga bazanyira missions ezimu ez'enjawulo okulaba nga zigguka. Sobbi era n'abeera ng'atemebwa akasente. Ye mwennyini Sobbi bwe yali ku Mafia State bukedde famma embuutikizi Somesa Nkazibwe Bashir Mbazira ng'amukolako emboozi alina byanyonnyola n'agamba nti ne mu force
mulimu ababbi abalimu bigambo bya Sobbi n'agamba bwe yatuukanga okubanga agenda kolera mu kibuga Kampala ng'amaze omutemyako nti ku banka gundi kuliko omuntu gundi alina ssente zajje yagenda kuyita mu area gundi yatendanga okukwata akasimu n'akubira b'ofiisa abali okumpi ababeera bakwasaganya tugeze aluwa paaka ngaawo oba Baton Street nti waliwo ssente zigenda obeera nga ziyitawo bukadde obwera nga 50 100 tiwaliwo omuntu avuzijja mu banka aziyina oba waliwo ddiiro egenda ogenda nti omuntu alina byagenda kugula bifaanaganako ng'ebyo ngayinza obakubira kasimu n'abagamba abange nti yes muli mutya ku ssaawa nga 7-8 waliwo omugagga alina ssente agenda beera nga aziyisa mu kitundu ekyo naye njagala kujja kukolerako awo mwetegule muveewo okwo abigana babyakwerinda mbu beetegulanga ne bavaawo ne badda ebbali n'abagamba forekeza amayinza okukubira komanda nabuddamu n'amugamba wendi nze komanda waawo naye wajja bbaawo abaana gundi ne gundi naye ogambye essaawa meka nti ssaawa 8 okay abaana njja bakubira baveewo okwo ojja okole bonna amala okukola abaana tukubira akasimu tujja kukomawo naye tunaakomerawo ojja bba omaze oyisa mu ddiiru nga yeeyongeddeyo then onatutemerako oluvannyuma bigambo bya Sobbi ng'akyali mulamu yabyogeranga lwatu Sobbi alina abamu ku babbi byayogerangako ng'agamba nti gundi yakoleranga mu area gundi oba bwe twalumbanga okukola mission mu kifo gundi ekiri mu Kampala twateranga n'okuba ne informa ng'otuteeka ku police for example Baton Street okuliraanawo awo waliwo komanda ani ali ku security bali ku standby nti gundi nga basobola okukwata informa we n'amuteeka ku komanda oyo n'abeera ng'amuwa amawulire nti ne bagenda okukola akasimbu kakuba nti komanda agendewo abeere ng'akwata ababbi before komanda kumanya kusimbula awo yena nga informa mutegeeza nti kati motoka patrol esimbudde ekubiddwa akasimu nti waliwo obumenyi bw'amateeka oba bubbi bugenda mu maaso kwaliwa paaka oba mu paaka empya oba enkadde mu kifo gundi bagenda okutuukawo yorede nga yafunye dda amawulire nti patrol eriwo esimbudde kati baabo bajja nga yeesimudda nga yayongeddeyo level y'obubbi gy'abadde aliko Sobbi bino bigambo bye ng'abyeyogerera abadde agamba nti asobola okubba ababbi ssente bamubuuzaako nti Sobbi wali okoze komishoni n'ogenda n'omenya banka ne mubbayo ssente n'agamba nti simenyanga ku banka kubbayo ssente wabula nabbako ababbi abamenye banka ne babbayo ssente okategedde omubbi azze ne bagenda mu banka ne babbayo ssente ne bazitwala kati nga naye asobola okujja nabba ababbi abo era nnyonnyolako okwo abamu ku babbi ababba obukadde obwali buli eyo mu 10 nga 8 be yalumba ewaabwe waka n'abagamba nategedde nti mulina ssente ze mwabbye mumpe ku ssente Sobbi yaweebwako miliyoni zaali 10 ez'ensimbi n'agamba oli nti ssente ezo ze mwabbye mbadde nkusaba mbuulire we ziri gye waziziise zeeme kuvundirayo nga kitegeeza ki nti asobola okukwata nga wabbye ssente nakkuba oba n'akutta oba n'abaako wakuwamba wakuteeka ssente gye waziziise ne zivundira yagenda okutta nga ssente tezikyaliyo ng'omaze ebbanga ddene oba nga wafa ssente ne zivundira eyo sakugamba kye nti mwabbye obukadde obusuka 18 nyagalako obukadde 50 oba 8 nga bonaga nti babuloka b'amamotoka oba ab'amayumba baba ab'ettaka bagenze ewantu bakutudde mu ddiiru yakutunda motoka bukadde nga 10 bakubakiriza kibuloka miliyoni zinga 2 babuloka bayinge gye bagenda bagabanamu akasente nange ndi buloka nkolera wano bampeeke 5 bampeeke 10 bampeeke mmeka naye bwe yamanyanga nti waliwo babbi banne ababbye ssente yabalumbanga n'abagamba nnyagala ku ssente ze mubbye nga bayina omutemerera mu ngeri emu oba endala akwatiddwa n'asibwa emirundi egitabalika era nga atwalibwa mu kooti emirundi egy'enjawulo naye ng'amala n'ateebwa n'avaayo Sobbi yannyonnyolako engeri gye yafunamu emmundu nga yalumba abasirikale abalina emmundu n'alwana n'ankuba n'atwala emmundu naye n'asobola ogenda maaso kubanga agikozesa mission zezize n'endala so twagadde obbawaako update kigenda mu maaso embeera si ya mulembe kirwadde kyantibanga kino kimbala embiriizi ne bwe tunaba nga tusobodde okuteerera amangu tomanyi osanga tunaba ntongere ba updates nga ziviira ddala wali ku sosi wennyini naye nga baba family bakaaba bawanjaga bagamba daddy abadde muntu wa mulembe nnyo daddy abadde ayagala abantu abaana bakaaba bagamba balwaki basse daddy waffe tayina musango daddy tayina buzibu aba family n'abaana be bakaaba amaziga abamu bazilise daddy okitegedde bulungi nnyo so taata asigala taata oba mubbi oba kifeesi oba ani taata asigala taata so bwe bityo bibiri
Sobbi naye agenda kuziikibwa lunaku olw'enkya mu bitundu by'e Masaka eyo. Otogera omulambo gwamaze okubanga gutuuka ewattuba ku ssaawa enkya 12 ez'okumakya gujja ba gugibwayo ate gubeere nga gwolekera mu bitundu eby'e Masaka gy'agenda ogenda mu maaso ate abeere nga aziikibwa. Yattiddwa olunaku lw'eggulo e Maddugomba era entabo yavudde ku bintu bya ttaka. Kale nze Sonko Muhammad Mera Angel wano ku kamera twongera bajukiza ntukola airport pickups kale katusingane mu program zaffe endala nga twongera okusoosootola ensonga endala ez'enjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.